Yo, this is Moses Muhangi, President of Uganda Boxing Federation. Tukede na mawuli agatali marungi nga twa abachampu ba trendinga, Palaso trendinga, Allien skin trendinga, kulya ndoza bafunye obutakanya nga wali kunkuka jjo. Ekitali kirungi because tetwagalira abantu bonna kulwanyira ku street. Obango omanyi osobola okuzanya omuzannyo gwa boxing. Tewali nsonga yonna kuba kimina kubaganya ku street ne mugattamu abantu abatalina kubibeeramu kawo tunya Allien skin olina abavubuka botambula nabo Palasa ina baali nabo kulwaki muteeka olutalo lwammwe oba obutakkaanya mwana abaana bali innocent. So no Rachel twateekawo product eya corporate boxing era Allien skin ne Palasa manga mugyewulira tubateerawo ring mu kubagana nga wetuze tukola kuba mwalaba wano nga Grenade akubagana ne Rickman Fauzia nga kupagana ne Rola Shakibu Rikazola kati ndoza namwe time etuse tubatero fight fetu ready nga federation anaba wangu de tumuwo musipi mwento yo champion wa weight eyo because kirungi Palaso ne Allien skin mwana muri mu weight yemu tewali nsonga yona kuba kimina kubaganya ku street twali nsonga ne kwa kimina kusasa mazana kuwisa muzanyo gwa boxing elinye B mwina ba boxers afe mutambula nabo temubateeka mu kavu yako. So no Rachel Zenga Federation, Zenga President of Federation, to ready okubategekera proper fight Mujje Mulingi mu ring mu kubaganenge nseeraba tufunewo muwanguzi okusinga okwekyangireyo ku makubo era ekyo bagamba era mbasaba mukikomye immediately Mujje tutule ku meza tubaterewo fight mugende maso mu kubagane boom.